utandika na ndagalope miliyoni 2 njasikudiza bwe nasimu wayampa musatu nkaga kati nakomawo linako amanyago mukama yeebazibwa abooluganda amanya n'eddoboozi empitibwa omusumba Sserugolo Nadi okuva wano e Bukomero mu Kiboga disitulikiti ku Grace Tabernacle. Twebaza Katonda olunaku lwaleero tubadde mu lunaku lw'obujulizi abantu nga bajulira Katonda bye yakolera ebikulu n'ebyamaanyi ate era nga tuli mu kwebaza. Tubadde lunaku lulungi nnyo, tulabye abalema abaatambula, abantu abawona kansa, abagumba abazaala, abantu abawona sukaali, abantu abawona siriimu n'ebirala nga bwe mubiraba awo ku TV. Abooluganda Mukama akoze ebirungi n'ebyenjawulo. Wano e Bukomero mu Kiboga disitulikiti tusangibwa mu Kikubo ono mayiro 5 okuva e Kampala. Jangu tusabe enamba y'essimu eri 0775 46 79 57. Jangu tusabe saavisi zaffe zibeerawo okuva ku Mande mpaka Sande. Tetuusaamu lunaku na lumu. Buli kawungeezi tubeerawo tutandika ssaawa 11 mpaka ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ku Sande tutandika ssaawa 2 ne tumaliza ssaawa 7 ez'emisana. Mukama abawo omukisa bulijjo. Sigadde ndi omusumba Sserugolo Nadi wano ku Grace Tabernacle mu Kikuubo mu Kiboga disitulikiti. Mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu. Abamu abaali batwagala ng'ekkanisa ne batwegattako ne tukola ki? Ne tusaba. N'abageyi abaalimu abooluganda nga bagamba Sserugolo yagula amajiini, yeekozese mu bulokole naye yagula amajiini gegaazibwa omwana omumu. Naye Katonda aswaza abantu. Katonda yaswaza abalabe baffe. Olunaku lwaleero ki? Nafunanga okwolesebwa ng'andaba omwana ono agenda kwogera. Na Mukama ngamba guma ndi wamu naawe. Kama yeebazibwe. Ne ngamba mama w'abaana tusabire omwana oyo. Ne tumusabira. Ne ngamba batoobe bano musembere no kumpi. Bweki mwegira. Ne ngamba batoobe nti banene tusabire muganda wammwe. Ne tumusabira. Eno ye famire yaffe gye tulina, abamu bali ku ssomero, naye bano ye famire gye tukola ki? Gye tulina Mukama gy'akyatuwadde. Olunaku lwakyalumu nali nzize Bukomero nagenda okudda nga baŋŋamba nti omwana ayogedde. Mukama yeebazibwe. Dawudi njagala obayimbiremu Yesu nzuno nzize. Fena tuliyimbe. Yimba Yesu nzuno nzize basi omusaba yimba Mukama yeebazibwe. Dawudi kati ayogera. Mukama yeebazibwe. Akola ki? Ayogera. Katonda n'aswaza abalabe baffe. Bwe mba nkino mpaliriza nga mpulira wansi ewambalagala gatambulali. Naye neebaza Mukama yakozesa musumba wange oyo. N'ansabira n'ekiteera ne tufuna essanyu mu maka. Ekitiibwa akikiza Mukama. Kubera Katonda engaleeta amaanyi. Yamugamba ennaku 3 ekiyinja kigenda kuvaamu kigwe. Yali atambula ekiyinja ne kivaamu ne kikola ki? Ne kigwa. Kati ekkubo lyeggula. Ebintu badigida. Kale sifa nerinnya ekituuti, mukadde mu nalinnya ekituuti. Haleluya. Naye neebaza Katonda nti buli mukolo gw'abeera nagwo bw'ayita musumba Kayanja n'angamba nti kubanga mukesaayo yakolera obulamu bagamba amina ey'amaanyi. Yatoleta kyakwebazaakyo kama Yesu yeebazibwe si kwebaza. Njagala kulabayo abantu bagamba katuyambeko omusumba Sserugo ku mafuta kubanga bwe nva wano nga situtte mafuta alisagala musumba Sserugo akwate ku ssente zaakwebaza azimpe ng'amafuta naye era tekiza okuva wano nga sirina sente. Njagala Mukama aguwe omukisa gaba kampeeyo 1,000, kampeeyo 2,000, kampeeyo 5, kampeeyo